birimwe bali kubera mpozi ngate mutambula naffe bulungi nnyo embera eryetebula mu busanzo otya gye tuli mpozi ate ekintu kikwasaganyiza ddala bulungi nnyo mbakulisayo mwava ku mirimu gyammwe namwe abagenda obugenzi ku mirimu gyammwe naye mbabebaza okubeera mpozi ngate wamma mutambudde naffe bulungi nnyo amawulire tukyalina mangi nnyo twabagamba ebyobufuzi kkiriza obagaana bye bikola amawulire essaawa zino naddala Kyagulanyi naddala Kyagulanyi yaliko amawulire empozi oba oliawo agatambula ekyo mukikirize mukigaane yaliko amawulire agatambula. Katikkiro yakugamba nti abantu abagenda okunoonya obululu tebagenda mu lumbe babeera bagenze kuwagira muntu waabwe era batambula bajaganya ekintu kyotasobola kukola ki kutangira ekintu kyotasobola kukola ki kutangira n'olw'ensonga eyo amawulire tugenda kwera nga tugatuusako bulungi nnyo kantandika empozi ate n'amawulire g'emmotoka ya poliisi ebadde empozi ate etambuza abantu ba NRM ng'epaakinze ku petrol station emanyiddwa nga Shell newankubadde tetutegedde kitundu kyekyo naye ebyo bwe bityo bibadde katutemeteme empozi ate speech olunaku olwajjo poliisi yatuuziza press conference this time temwabaddemu mwogezi wa poliisi Mayinja yennyini byakagaba basi ye yagituddemu n'alaga obutambi ng'agamba nti Kyagulanyi amenya amateeka akola processions nti era avuma ne poliisi ne bajjayo obutambi awo nga mwami Kyagulanyi agamba abantu nti bano abantu akikotinza ati akatami kale kagamba kati kale byazayogera mbadde mu biraba era mbadde mu biwulira bati balonda mwako kwe baagala okubeera nga basentalinga ne baleka ebirala ebiri wabweru oba ontegedde kakati ne bagamba nti ebyo byonna kumenya mateeka mbwate omusango teguvunda oba muntegedde kati kitegeeza ki omusango teguvunda ku sayidi emu ku sayidi zombi omusango tegukola ki teguvunda nti singa kale Katonda agera gavumenti nekyuka ojja kwekanga nga gwe omusirikale gwe yakomandinga ng'okuba abantu ojja kuvunaanwa kuba omusango teguvunda abantu bewakubanga buli kye baakolanga baakikolanga mu mateeka ojja kugamba nti nali nga ku kiragiro ne bagamba nti kale wali ku kiragiro tokozesa mutwe gwo gwe ng'omu tokozesa mutwe gwo bakukwate bakusibe oba si kyekyo Bobi Wine bamukwate bamusibe ng'okulonda okuwedde kukoze eki okujja kuwedde bw'aba tawangudde oba ontegedde boogedde ku bintu bingi nnyo nga mwe mubadde okubeera nti mpozi ate oba oliawo abawagizi batambulira mu bibinja ne bagamba Kyagulanyi akola enkuŋŋaana beyond saa 12 nenzijukira lwaleemu obagambye okujjako lwale yeyiganga oba nayaawa zezokka ze yamaliriza mu budde bati endala zonna abadde azikola beyond 6 nenzijukira lwaleemu ndowooza yali yeekayunga bwe baamutaataaganya mu makubo n'atuuka leeti era lwatuuka yagamba nti bannaaye ntuuse wano obudde nga buyise sigenda kwogera gye muli wabula kasita mundabyeko mugende abantu baali basimbula okugenda be bati tiyagaasi n'avuga. And I don't know abantu bano baba kimanye ekintu kye bakola nti banyiiza Katonda tosobola kutunuza mundu mu bbanga eyo okuba ekyo tiyagaasi wa Katonda eyo waggulu mu bbanga okujjako ng'olina kyonoonya eyo mu bbanga wabeerayo bamalayika wabeerayo ba Jesus okujjako nga bugamba ndi mwami Kyagulanyi alimu olwa Kibuuka Omumbaale oba Kibuuka Omumbaale kati kamba story ya Kibuuka Omumbaale. Kibuuka Omumbaale yali mulwanyi wa Buganda ng'alwanyisa busaale naye ng'ate atambulira mu kale mu bbanga oba ontegedde kati Buganda etandika okulwanagana ne Bunyoro eyo yali y'amaanyi bagisindikira Kibuuka Omumbaale agenda abantu balabanga Abanyoro balabanga busaale kuva mu bbanga kushu bagamba atukuba avaawa aliwa Abanyoro ne basooka ne basiizinga fire mu biseera ebindowooza teyalinga kusiizinga fire yali kusiizinga arrows bwe bwali busaale bwe bwalingayo ebiseera ebyo kati kigambibwa mbu Kibuuka Omumbaale ekyamussa mukazi nga bwolaba gwajjo eyasoma Bayibuli nga bwolaba yali Samusoni
gwe basalako enviiri yalina amaanyi ge ng'amaanyi ge gali mu nviiri bwe yawasa omukazi n'amukemekeza nga mubuuza ng'olina amaanyi bannange ererere olw'okuba bali muhabbati oli n'amugamba nze amaanyi gange gali mu nviiri okitegedde abakazi omukazi baali bamuyita Sasha Ferguson akyoya kanali Mugume yali bamuyita kanali Mugume yali kale kakati ne ku kibuga Omumbaale bw'afuna omukyala yafula mukyala Munyolo omukyala oyo Omunyolo n'ategeera ebyama bya kibuga Omumbaale byonna ennwana ye n'obukodyo bwe era bw'atyo bwe yaddayo mu Banyolo n'abagamba nti nzudde omusajja ono okumuwangula amaanyi mwe mulaba akale nga kajja katambula bwe kati akale nga katambula mwe mukube mu kale era bw'atyo kibuga Omumbaale Abanyolo bakubanga obusaale mu kale bw'atyo n'afa Bunyolo neediza ebitundu ebimu bye yali erwanirira by then. So abasajja okuba tiya gaasi simanyi oba Kyagulanyi atambulirako kati mubire yafuuse kibuga Omumbaale oba yafuuse ki bati bannaye tiya gaasi asusse mu bbanga ebitundu ebyo birimu obwana obuto obuwere mubalowoozaako ki okubya tiya gaasi oyo kati omwana oyo bebi omulowoozezaako after 5 years kyanaabeera gwamukuba itizoko oli mukulu amawuggwe go manene makambwe nnyo magumu naye omwana w'omuntu gwoyonoonera future ye amaaso gaffe ebiwowoolo bife olwa tiya gaasi omulowoozaako ki lwaki olina omutima omubi lwaki olina obutaagaliza tewaliwo yakutuma kugenda mu magye ago nze kino nkiddamu abamagye bonna abalumba abantu ne bakuba tiya gaasi ne bakola batya nina gwendabye bakubye omusajja bbulo ne webuza akuba waaki Bobi Wine wabadde ali ekira nina bendabye nga bayimiridde nga bagaffe tetuli mu yafujja byaffe tuyimiridde kabalaza bakazi n'abaana babalumbyo ne bakuba kibooko bagamba baveewo onkubire wange enve wange temulaba nti eryogo mususo gwo obulamuzi mulina ennaku yabatwala mu magye abamu temulina famire zammwe abala famire mwamwe baali baavu taata wo yakunyiizanyiiza ddala kuba maama wo n'amumenya olubiriizi kati obusungu obumalira ku bantu ba bulijjo abantu ba bulijjo abo munnaye kyoba omanya waliwo akaseera nga tolina yunifoomu oba oyagala oba toyagala emyaka yo gigenda kutuuka giggweko nga tokyasaavinga magye ogenda kufa nga mbwa ku kkubo kojja okugwa mubalabye abanene ne bagamba kazini bamugwera kalawo imagine 5-star general n'amukuba kalawo n'agweri n'afa oba ontegeera kati gwate ku lutu weebuza ogenda kufa otya ogenda kufa otya mu nsi muno era ogenda kuwangaala otya ofuna obudde n'oyogerako ne maama wo ofuna obudde n'oyogerako ne maama wo abantu b'okuba bakoze eki tubisinsiya njagala oleeta akatambyo ng'ambe nti wuno yankubye ejjinja omuntu bw'akuba ejjinja olina lwayiti okumukuba omuntu bw'akuba ejjinja olina lwayiti okumukuba naye omuntu atakubye ndabye omusirikale abadde akozesa na lefuti akubye omulenzi ebikonde 2 ne ŋŋamba ono simanyi gyagenda kudda gavumenti esobola okukyuka munnange ayinza okubeera nga si Bobi Wine ayinza okubeera nga si Besigye ayinza okubeera omuntu omulala nga they will not protect you ezo videos zonna ze mulaba zigenda ku omutimbagano tegwerabira Abbas byakagaba agambye omusango teguvunda nate kyoba omanya ne internet teyeerabira buli ekigenze ku internet bino si bye biri ebyedde byanaloogo bino bya digito buli ekigenze ku mutimbagano kiti tekiddayo mwebale kubeera mpozi nga ate mutuwuliriza ate mpozi Facebook X Instagram oba Blue Sky yonna tubeerayo gendayo onoonye amawulire gaffe nga bwe tugapostinga followinga, likinga, commentinga, viewinga, sharinga bulungi nnyo ate invitinge n'abalala okujja okutugoberera ku page yaffe. Wano nno
njagala kubeera mpozi nga ate oba oliawo mbayisizaamu ewalala. Olunaku olwaleero mwami Kyagulanyi abadde Luweero mulabye ebibaddeyo. Nalayo Honorable Ssekabira yesterday ng'agamba babadde ne venues ez'enjawulo ne babagaana ozikoleramu, kati ne bategeka essomero erimu we baataddirira Church of Uganda nga n'omuddo gukumezeewo nga bali mu kusaawa busaawi kutegeka kkubo wagenda kuyita. Bamuganye okuyita ku Bombo Road, alina kusalinkiriza eyo mpola mpola gy'abadda. Oba ontegeera. Olunaku olwajjo katuddeko ekira. Kijjo yabadde kira ne mu Kyaddondo mwe yabadde ategese empoza ate oba oliawo olukuŋŋaana lwe. Okutuuka ekira tiyaggaasi yabadde mungi. Tiyaggaasi yabadde mungi, emigo gyabadde mungi. Nga campaigns zijjudde emmundu, zijjudde patrol n'emmotoka kabangaliza amagye ne poliisi. Ne ŋŋamba kino ekintu nga kizibu. Abaana obwedda babazibira amakubo nti wano temugenda yitawo nga bagamba ffe tulina alternative route. Abaana nga bagamba tulina alternative route. Bazibalina ekkubo ne bayita eno. Bazibalina ekkubo ne bayita eno. Nina ekintu kye ŋŋamba abantu bulijjo nti abaana ba NUP abo bali peaceful nnyo. Niba basalawo bave mu mbeera ate yasiru temusobola bbeŋŋanga. Oli n'agamba mundu nnyingi, ogenda kutta bameka? Ogenda kutta bameka? Niye abaana abo si be baagala, n'abakulembeze baabwe si be baagala. Oba okitegeera? N'abakulembeze baabwe si be baagala. Byakagaba agambe simanya oli inasimanya trigger asobola okugamba nti kankube rapidi kankube limulimu. Hey boy, Katonda bw'aba n'akuvaamu wafiira omuzira. Mwala omusajja yafiira ku mukolo balaalo baamukuba teyalina mundu na rapidi na banne baaliwo kumutaasa. So tuleme kugamba nnyo kwesiga nnyo mundu. Emundu osobola okubeera nayo ninga Katonda yagambye tejja kukola era tekola. Katonda yagambye nti emundu etegenda kukola era tekola. Waliwo gwe nalabagamba simanya mbu mugamba mbu human rights si ddembe lyamwe lya buntu, mbu akutte emundu akaseera ako yalina eddembe ery'obuntu. Omuntu oyo akutte akaseera emundu eyo ng'ate alaajana obwavu bumuluma. Bw'aba yalina eddembe lyange ery'obuntu kitegeeza asobola okunzijjako byonna byagala n'abifuula bibye. Naye nga tulaba muzadde we ng'alaajanira emulago, nga tulaba muwala we ne mutabani we nga basomera mu busomero obuli chiipu, kitegeeza si alina eddembe lyaffe ery'obuntu, si alirina. Naye ali awo abasajja bakozesanga ekigambo abazungu ekyaleesa omuzungu. Mu abazungu bagamba waliwo abazze bazunga ogaba abazunzi be babazungu. So kati naawe mundu oyo gikwata but tegenda kyegenda kuyamba kinene nnyo. Tojemalirako nnyo, tojesigulirako nnyo. Bw'oba ofuna omusaala gwo tandikawo ka side business kawe mukyala wa kakolemu. Bw'oba oyagala okusomesa ku mwana musomere ly'amagezi. If not that, you will eat the gun, you will kiss the gun will not give you love. Tejja kuwa food, tejja kukola kintu kyonna kyonna. So I don't know what's wrong. Byakagaba abadde aludde nga tayogera, ndowooza bamutadde kagundi, bamutuliza kagulu neti, wedda mulaba asitukayo namu nga ayogera bw'ati asitukayo. Ndowooza bamugambye gwe nga toyogera. N'agamba nze nga simala googera. But anyway, tubeere peaceful. Obuyinza si bwatondebwa nga bwammwe mwekka, bulina okuweebwayo. Eyabubawa bw'anaatuuka ekiseera n'agamba kati mubuleete, tewajja abeerawo na nsiitano ya tiyaggaasi wadde nga bagambye nti kati muleete. Kati tekikwetaagisa kutta banno.
e Masaka waafuddeyo omuntu, e Iganga waafuddeyo, e Kira waafuddeyo. Ffe abamawulire batutadde kazito. Kati embeera bwetyo mwagala tugisake tutya? Tugambe poliisi n'ab'ebyokwerinda bafuuyidde ensiri ezibadde zibonyaabonya abantu b'Ekira. Ensiri ezibadde zibonyaabonya abantu b'Ekira bazifuuyidde omukka ogubalagala. Eno sitole ebeera ekola. Wanasoni Jolyo nga atandika musibye mutendo bannaffe batuwuliriza amawulire gaffe gaagano wano ku Kwemala Radio. Yenze Asoni Jolyo Lwanga. Poliisi olunaku lwajjo yalumaze ng'efuuyira ensiri n'ebiku gattako n'ebiwuka ebonyaabonya abantu b'Ekira. Bino nno babikoze newankubadde babadde ate omulimu gwabwe guno nga gutaataaganyizibwa omwami Kyagulanyi. Kyagulanyi tebamutataaganya, tebamuvunaana omusango gw'okubeera nga atataaganya okufuuyira ebiyenje n'ebiku. Kyagulanyi agambye temwetaaga kutta bantu, temwetaaga kuba bantu, wabula mukwate nze, arrest me kuba abantu bano buli kye bakola bakikola mu mateeka. Okuwagira omuntu kikkirizibwa. Oba ntegedde, okuwagira omuntu kikkirizibwa. Yongezaawo ndabe. Okuwagira omuntu kikkirizibwa. Neggwe bw'okuba omuntu ng'omugamba nti tasobola kumanya bikoze bitya, kubanga simanya awagira omuntu akoze ate lwaki amuwagira. Kyo tekijja kukola bikoze bitya, you know? Nze neewuunyizza nnyo, ninawe mmanyi naye kyo kankireke. Naye nga kye muba mumanya yongayo UPDF eri actively directly mu rallies zino ng'erina ne bakada oba abacandidates beenoonyeza obululu. Ekyo mukimanyi. Mubadde mulaba abapoliisi, mubadde mulaba UPDF nga bagamba muwe Museveni mukole mutya. Ekyo kikkirizibwa mu ggye ly'eggwanga. Kitegeeza eggye eyo si lya ggwanga. Mulekerawo diita eggye ly'eggwanga. Eryo eggye lya muntu omu oba babiri. Lya muntu omu oba babiri. Oba ntegedde. Mwebale kubeera mpozi nga ate ekintu kikwasagala bulungi nnyo. Rallies zigenda mu maaso. Nalabye abayimbi Nina Rose Kabako, Geoffrey Lutaya, Alina Matovu basiibye kakuute eyo nga bali mu kunoonyeza akalulu. Abayimbi basazeewo beesika omukono ogenda n'otambulira. Actually si bayimbi, bannakibiina kya NUP basazeewo buli omu ogenda n'otuuliramu munno n'omugamba leero naye kati nzize nkubeereremu nawe ojja kujja ombeereremu. Byawe byakwewola. Oba ntegedde. So abakoze guno ennungi nnyo. Tubadde tukyali ku nsonga ya procession erabirwako ku kibiina kimu. Mwami Museveni olunaku olwajjo yabadde embalala. Yabadde ali mbalala naye nga mpozi still abawagizi be baakedde kukola procession. Omanyi nze nategeddeko nti NUP ekulira creativity. NUP wekola vovolo NRM nezibuukira ne bubaleti na biki na biki. Era nalabye nga bayambadde ovolo basibyeko emiyondo nga bwalaba NUP. Ne twebuuza bano bo tebeefaananyirizaako gye lya gavumenti oba basibe ofisi y'abasibe, manya uniform y'abasibe. Ekyo ne tukivaako. Naye ka vidiyo akansanyisiza kabaddewe kati. Mwami Museveni ndowooza agenza apondooka. Abadde gye yabadde jjo n'agamba abawuliriza abagize ku campaign nti bw'oba olabanga Kyagulanyi yalina eddagala lyo era nga NUP yegenda okukumalira ebizibu byo, londa NUP. Eyo statement nnene. Kiba kiraga agenda apondooka. Kiba kiraga agenda apondooka. Bw'oba olaba nga Kyagulanyi yalina eddagala lyo mu ddwaliro
NUP nga yagenda okumalira ebizibu eby'eddwaliro, eby'amasomero, eby'enguudo embi, eby'emisolo emingi, eby'eddembe ly'obuntu na buli kimu. Londa Kyagulanyi. Oba muntegedde? Eyo nvuddeyo. Kale, amawulire tukyalina mangi newankubadde anyway. If it was a fair and free election campaign, security operatives wouldn't have been allowed to treat citizens like that. Waliwo obutambi obugenze bweyolekera ku mutimbagano nga bakuba abantu, kibooko, ebikonde n'ebirala. Ebyo twabyogeddeko waliri musaafe eyasoose. Then Sandra Liani Nabiyichi, Mr. President, how are you preparing us, the youth, for this tax so that it doesn't burden our small-scale business, which you have consistently urged us to engage in? Olunaku olwajjo era Mwami Museveni yasinkanyeeko abavubuka, era abavubuka ba NRM. Omwana n'amubuuza ekibuuzo nti fe abavubuka ogenda kutuyamba otya, guno omusolo omunene. Bannaye tukize tugaane, era nze nnyumirwa nnyo omusirikale akuba Kyagulanyi n'abalonzi be tiyaggaasi. Statement eyo ekoleddwa omusajja abadde Luweero ng'agamba kitegeeza President Museveni mwamukoowa, mwagala agende. Kati mukolwa ebintu ebyo mumukyayise abantu, mugende mu maaso n'okutukuba n'okututta. Bibadde bigambo byamutuuze weeruweero. Kati omuwala ono abuuzizza ogenda tukolota, kubanga bulijjo tugamba mutandikewo bizinensi, mukole mutya? Tugende ku PDM. PDM eyo omwana omuwadde akakadde kamu, yeeyiya bweyiya, omuwadde akakadde kamu ak'ensimbi, atandikewo bizinensi, aba yakasasulako rent bwati, n'ashopingayo n'obuntu wa mitwalo nga 5, owa license ng'ajja nga bizinensi agiggala, owa revenue naye ng'ajja nga naye aggalawo siiru ng'ateekako. Olwo oba omuyambi otya? Omusolo mungi. Kati gwe omupoliisi okujjako nga ebyo byali byadda ku mulembe gy'Amini we mwalinanga Ame Shops, nti abapoliisi balina amaduuka gaabwe gye bagula ebintu ku bbeeyi entono. Ebintu tubigula wamo. Mujja kunywa obuugi obutali mu sukaali. Poliisi oba gavumenti tegenda kugulira famire zammwe engoye, gwe uniform bagikuwa. Kale n'akawunga n'ebijanja babikuwadde, n'essomero balikuwa, ebitabo by'abaana bo babikuwa, sabbuuni gw'onaaba mbawa. Bibuuzo mubiddemu byonna, ebibuuzo ebyo mubiddemu mutegeere. Kati omwana kyakubuuzizza ddala Uganda enegenda etya? Ekyo nzize nkibagamba, Uganda erina kusooka kuyamba ku bavubuka. Oba omuntu yenna ne bw'ataba muvubuka, oli alinza okugamba nti kati ngenda mu retirement, mbadde nkolera Kwemala Radio, emyaka gyange gituuse giritayalinga, bangamba musajja wummula, bampadde package yange, retirement package yange bagimpadde. Ngamba why? Retirement package eno kanjigate n'akasente kange mbadde nfuna aka NSSF, nkole business egenda kunnemerera lwa nsonga emisolo mingi. Abasajja abo bagereka license, akubuuza bubuuza business yo ki salooni, nga tatuse na ku ground kumanya salooni erimu ki, ojja kusasula emitwalo 8. Omusolo gwagerekera salooni erina buli kimu, like dryer nga ya mulembe, gwawa ne salooni esazisa ka kiripa. Omutuuze oyo yeewadde yakola ebintu ebiri mu mateeka, ajja asasula omusolo. Omulemesezza kubanga omusolo mungi. Bizinensi ye bwegwa, omusolo osigala ogufuna? Nedda. Twebuuza ani ababalira?
emiwendo gy'ebintu nabadde njogerako ne kyali wange Shuaman yajja nga weenaalemu nnyo era ng'ebikolayo Bakyagulanyi abirabira ddala nga ebikola ebibi, naye ekiseera kituuka nga naye afuna ekinyegenyege ayagala kwesimbawo nga kati alina okutambula ddo tuddo alabe n'embeera z'abantu bwe bebeera. Agamba yanyumiriza yatuuseeko mu maka agamu nga bafumbye amatooke kuba bagalina bagalima ne bateekerako n'emmere kawunga kubanga kasooli bamulima ne batwala ku kyuma ne bakuba, naye ng'ekituufu kiri nti tebalina ssente zigula nva, tebalina ssente zigula munnyo. Baamusaavinga enva za doodo nga temulina munnyo. N'agamba obulamu bwe buti butambula, is this the real life? Opontegeera kati omuntu oyo tasobodde ggula munnyo kuba ssente taziina, kitegeeza omunnyo gugenda kusigalayo mu masa, omusuubuzi gumudibirire amale bizinesi agiveemu. Bye mwagala Bannayuganda babeeremu awo nga bali awo buli akola bizinesi efa bufi. Kyova olaba mukuŋŋaanya omusolo. Nze mbadde mbawulira musetinga targets. URN egamba kati twetaaga omusolo ssente bwe ziti okusobola okukavalinga ABCD, ne mukola budgets ne mugamba twetaaga trillions bwe ziti, ssente ne zibalemu okukuŋŋaanya okuva mu misolo. Lwaki? Cost of living is high. Tusalo nitubalekera products zammwe mu maduuka gammwe, naawe omusuubuzi n'ofiirwa emmaali yo kaabulengane isigaze ebyamaguzi byo. Lwaki? Nti omusolo gubeera waggulu, omusuubuzi n'atuseera ebintu naffe ne tubimuziriira. Omusuubuzi asobola okufuna obusungu ku gavumenti agyogereko agigambe musale ku musolo, ekitasoboka. Nasanyuka nnyo abasuubuzi b'omu bibuga eyo mu tawuni bagambanga era Bakyagulanyi batwonoonera ebintu bibajja muno mu kibuga ffe waffe tebajja. Katonda n'aleeta natural hazards gaali mazzi ne gasaanyawo emmaali yaabwe yonna. Kati omusuubuzi ataafuna busungu abaaliko ekikyamu. Ojja kubeera mpozi nga ate okikwasagana mu nnyo. Ssemujju Nganda, who doubles as shadow minister for finance, said, because me am a supporter of Uganda Airlines for different reasons. Majority of the NRM nationalism movement MPs and politicians don't understand that even if it is making loss, you still need Uganda Airlines. I'm struggling with them, but make it look neat. So, can agamba bwati nti newankubadde wa opposition awagira Uganda Airlines era agamba tugyetaaga ng'eggwanga, naye ababaka ba NRM abasinga tebaagala nagikozesa wadde okugirinnya. Balinnya zi Qatar Airways, zi Ethiopian Airways na biki. Kati ye abagamba bannaye ngezaako okustruggling okumatiza abantu bano nti bannaye Uganda Airlines weeri nnungi. Bw'atyo n'abasaba mugirongoose, newankubadde ekyakola loss tekola magoba, musigale nga mugirongoosa paka olw'inaatereera. Kuba tukize tugaane kasookedde Uganda Airlines etandika ku operatinga, ba operatingira mu losses. Ne munnaye era nga bw'omanyi omuntu nga tayagala kintu kye, tosobola kubeera nga operatingira mu loss naye nga ate omusaala gw'olina guli mu bukadde. Ng'omusaala gw'olina gutambulira mu bukadde, ono bukadde 5, ono bukadde 10, ono bukadde 5, ono busene mega. Where do you get the money? Tata wani n'olw'ensonga eyo mufeeyo kampuni bwebanga ekola losi, kino nkibagamba ne Uganda okutereera tulina kukaatinga costs. Ng'omuntu afuna ssente ennyingi ng'omusaala, oba Pulezidenti Museveni oba Pulezidenti Kyagulanyi yalibaako oba sipiika oba ani, nga talina sukka miliyoni 5, nga talina sukka miliyoni 5. Kati bano ba MP baakina baani babeere mu miliyoni 3.
bano ba LC5 because bita bebere mu mitwalo 85 bano bangisimanya aba minister baani abo minister abere mu milioni 3.5 kale abontegedde tusalire ddala nogenda owulira banafuna obukadde 5 banafuna obukadde simanya sente temuzirina nobeera nga sente zogenda okusasula abantu abakozi ate wewola neewole olwo olina obwongo bwo nga bukubalira bulungi. Nabadde ndaba eddoboozi Azawi yagambye atunuulira abayimbi nga bamuwadde bilioni 5 n'abuuza azikozesa eki. It was a good question. Azikozesa eki bilioni 5 ezo bali tusobola ziteeka mu ddwaliro? Omusajja w'eruwera agambye sente z'ogulamu tiyagaso tukuba n'okola utya enforcement gy'oyiwa zikwata ozituteere mu malwaliro tugulire eddagala tuzimbire amalwaliro gozitadde mu tiyagasi ozitadde mu bayimbi kiki kye bakugattako gwe bw'oba olaba? Nze njagala tukole assessment mwenna abali ku trail eya mwami Museveni mutubuulire nti abayimbi batugasseeko kino okukomyawo emitima gy'abalonzi oba gy'Abannayuganda nga ddala okyogera okikakasa nga wakoze ne survey nga n'obukakafu obulina bajja kugamba mbalinyira mu luwombo but it is the reality. It is the reality. Tewali kibabongeddeko era singa mwabata ne mbava nako ne mutayona na sente yamu wa musolo it would have been a better way of okubeera nga abantu amubata. So temwonoona nnyo. Uganda Airlines bw'obanga wa sente tuzijjaayo abakozi bazze kakadde kamu mitwalo 8 mitwalo 5. Executive director yaani mpozi wa Uganda Airlines ono omukyala gwe baali bayiribya oyo afune milioni 5 kale nga senkulu ne 5 nyingi afune milioni 2 adde ku milioni 2 anayefuna 15 olaba noona akwata kamera wanene abatuusaako ebintu byonna ebitambula obulungi ennyo afuna dola afuna dola emitwalo 15 oba kisekeera ebintu bya Uganda bino ogenda obitulira Uganda eribeera ku bannaye nsaba Katonda wallahi Allah ebimu ku byensinga okusaba mukama wange yantonda Katonda wange Allah wange mpa obuwangaazi mpangaale nga ndi mulamu nga sina kirwadde kyonna kinnuma mukama wange ekyo nkikusaba ndabeko ku Uganda endala ng'obukulembeze bukyuse kinkusaba mukama wange Allah wange etambula wano wetukyali tugamba genda ku Facebook genda ku Instagram genda ku Blue Sky oberenga mwana tu otubuulira ennyimba ezo wezaafulumira wali luddawa wali okoza otya emirimu gye wali obeera otya wali odigida otya byonna ojja kubeera mpozi nga ate obifuna bulungi nnyo obituwe era tweyongereyo okubeera mpozi nga ate tugenzeeko mu bitundu by'e Masaka twalayeko ku kampeeni za mwami Bwanika mwami Bwanika naye ng'agamba ayagala kisanja kirala abatuuze yabawa tanka y'amazzi yayogera bulungi nnyo ne National Water neereeta amazzi kyo kirungi ayagala mumwongere era abadde agamba abadde atandise okusima enzizi ezize ye nga ye nga atandise okusima enzizi ezize nga ye pozingirakawo kakati so mukulu Abedi Bwanika era bw'ati yalabye nipi wallahi omusayi yatu yadamu Bwanika ye Bwanika omukulu Abedi Bwanika bw'ati naye asibye anoonya kalulu bannaye omwami Sseggona nga yabula takyalinayo wadde ne hiiti n'emu luli yalinga ayisawo hiitisi ze yayimba kokko n'akola atya naye ennaku zinaabuze Walukaga oyo mulaba bozi yeyita dduka ekibabu
Sajja omulaba n'omudaali mu bulago gwolowooza ayambadde Yesu mudaali. Kumbe ye munda muli mudaali muli mwalimu. Walukagga yalwana olutalo ne Samona. Nze balina ekintu kye baŋŋambye nti Samona kati ali wa Pasita Kakande y'omu kuba babayita batya? Asha akwata abagwa. Okay, si Asha. Abayimba ettendo, abakuba ettendo. Y'omu kati ku basajja abadde wale bakulembera abakuba ettendo. Omulala yamweyimbamu yafuuka musiraamu takkiriza mbu yali ayimbye. Omusajja omulala Vincent Segawa ye n'asiramukirawo. Bonna abaalwana Walukagga ojjukira ku biseera bya Samona. Samona yateekawo awo ba Fred Nkambwe, ba Feibe Nasolo ne baani bonna ne bakola ennyimba nga zikuba Mathias Walukagga, Majegeri, Owalampe Katapira, bonna baagwa. Walukagga akyasitandinze. Oba yakola lubaale wa kika, oba yakola eddala ddooyo alina ekyamusomosa Lwera. Walukagga alina kyamusomosa Lwera ffi. Anyway, emboozi bwetyo bagamba emboozi tebankadde. But eddamu okola revision otegeere. Seggona Walukagga yandibanga akutwala birokwa. Dayoterezi bajjajjaabo. Bajjajjaabo bo tebamanyi bya masuuti. Ojja kutuukayo olina okwambulamu engatto. Agambe n'embuga terinyisibwamu ngatto zikoma eri. Oba zikwata oziteeke mu kaveera ozikwate mu ngalo. Kati bamwambala amasuuti baani muvudde ku nnono. Akalulu kagenda ndage. Waliwo omusajja yalabye Fred Musisi ono ow'ekira Musisi yaani ono lawyer Kanso Musisi eyesimbye ku kadi ya NUP ng'ayambadde ovolo ali waggulu ku motoka ya principal bamukubireyo tiya gaasi bakoze batya ne agamba kale oyo omusajja ali mu office eri ng'atudde laba gyali kati ekyo kye bayita calling. Bw'oba ng'oyitiddwa oweereze olina okugenda okola omulimu gw'olina okuweerezamu saavinga obuweereza bwo. Sisigala kwera mpozi ng'ate nsukkawo neno mbere bulungi mweraba.